baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo baagala yali ku NBS nga y'omu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe eza struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye baamuwa akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba 8 n'atuuka mu mitwalo 6 kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira kumulinyirira bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa ki twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ene waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu eryo ddembe lye bw'ati we yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Mukulu Sseggona amanyiddwa nti ayimirira munnademokrat amanyi nkola eri eya demokrasi eyaffe bwe tubadde tutambulira kuva mu DP naye eyo gyali enkola teriiyo eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi oba nga bamulinyiridde nga mbadde mulaba bw'agenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu Mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Mukulu Sseggona yatukulemberanga nga looya n'akola emirimu mingi nnyo naye okulaba nti ayisibwa bw'atyo enkola tugivumirira naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri